Hello everyone. How are you? Nze Nalongo Nalwale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugabasese. Muli mutya abantu bange mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Waliwo eyaŋŋambye maama olwawo okutuukira ku mulamwa munnange Kaddata. Neŋŋamba munnange ng'olabye ne Kaddata mwana muwala naye omwana omuwala nga gwe tateekeddwa kukaaba ddata. Okiraba weerwaneko bwerwanyi osobole okufuna ddata kuba kaakati nze nteekamu obudde ne nkola okunoonyereza. Ebintu bino mbisharinga nammwe wakati mu mukwano n'okwagala. Kale tewali nsonga lwaki ate naalibadde mbikola nze nga siri comfortable. Naalyagadde nange mbeere comfortable nga mbibawa kubanga mmwe kye mulina okukola kufuna bufunyi ddata mubiyige mubikole mufune emirembe. Naye ate nze nnoonyereza si kyokka ne nteekamu obudde si kyokka ne nteekamu n'eddata okubeera nga mbibatuusaako. Kale naalisiimye nnyo singa muba mukkiriza nange ne mbikola nga ndi comfortable nga si papapupapupapuka no please munzikirize nkikole bwe ntyo nga bwe nkiwulira nti ndi comfortable. Wabula mwebale kuwagira mukutu guno, mwebale kusubscribinga, kusharinga, mwebale byonna data mwebale bantu bange obuyambi bwonna butuuka era neeyanze nnyo neeyanze egenze ne ttiimu yange tuli basanyufu gye muli bya nsusso n'okubanga bye tubasomesa ate era mubikozesa ne mutuwa ne feedback ekyo kya mulembe nnyo bannange kye mukola. Ekiseera kijja kutuuka nga tufunye olukusa abantu abo abatuwa feedbacks tujja kuba tubabategeeza na butya bwe baganyuddwa mu nsonga zino. Naye so far buli agezezzaako atugamba bannaye maama kino kisuffu kubanga nze obulamu bwange bukyuse. Kituufu abalala bakomentinga ne bagamba bannange nze nfunye life changing moments olw'emisomo gyo maama and now ekyo nange kimpa satisfaction okumanya nti abantu bange bafunyewo enkyukakyuka okuva mu ebyo bye nsomesa. Originally kyekyali ekigendererwa kyange kubasomesa mubeeko bye muyiga bye musobola okwekolera mubeeko bye musobola okwetuusaako. Kale nga tuzzeeyo ku mulamwa gwaffe ogwa Sserugatta twagamba nti tusigazzaayo ebibbo bibiri. Ebibbo bino ebibiri era birukibwa mu ngeri y'emu ng'ate biri ebya Sserugatta lwakuba nti bino byo biba bya balongo. Era ebibbo bino birukibwa omukyala atakyagenda mu nsonga, birukibwa omwana omuwala atannazza mukono mabega oba omukyala asobola okukuuma obwerende era nga tali mu nsonga. Ekibbo kino eby'abalongo biba bya buso, obuso obweru era birukibwamu olweza n'ebbombo. Ebibbo bino nga biwedde biteekebwamu entembe enjeru bbiri. Entembe enjeru bbiri z'entembe ez'ensimbi. Kale ziteekebwa mu bibbo bino mu kimu ekibbo kubanga kiri ekirala kibeera kikalu kati kino ekimu kye kiteekebwamu ezo entembe mmeka? Ebbiri. Kale nga tukola omukolo guno ogw'okugatta abalongo mu kusooka ensawo y'abalongo tuba twetaaga ebibbo ebyo bibiri n'ensawo yaabwe eba njeru erukibwa mu lugoye lweru. Kaakati entembe zino ebbiri eziteekeddwa mu kibbo kino ekyalukiddwa nga kya migo 9 nga kirimu empagi 4 nga kye kibbo ky'abalongo. Amakulu gaakyo ki? Abantu bajja ne basobya abaana abalongo mu nsobya zonna. Omuntu okugenda ne weegaddanga n'otonaaba n'ojja mu balongo bw'oti osobola okubaleetamu obusobu. Abalongo bwe basoba tulabira mu byaffe bye tukola nga tebitutereeredde era batandika okussa obubonero obulaga nti waliwo obusobo. Kati okusinga okuddamu oyo goziriini yenna tubateerawo ekibbo ne tuteekamu entembe 2 nga ggwe ayagala okusaba abalongo ezo entembe 2 z'oyambala n'osaba abalongo era bw'oba olina akasente k'oleese okateeka mu kiri ekibbo ekirala ekitabeeramu ntembe. Kino ekirimu entembe tekigenda mu ssente. Wazira oyambala entembe ezo
n'osaba bw'omala n'okwata ssente ng'okyayambadde entembe ezo n'osaba abalongo n'ogamba nti ayi balongo battu, abalongo abatonde, abawumbe, abazaale, bakasoole, magobwe, bamayanja, mwenna mbakoowodde kubanga omulongo kyasiba tewaba asumulula era ne kyasumulula tewaba asiba. N'olwekyo nsaba ayi balongo battu musibe ebyo byonna ebikyamu ebizze binkolwako be mmanyi ne be simanyi, ab'ekika n'ab'ebukojja, abaami n'abakyala okuva n'olwaleero bireme kuddamu kunnondoola era munsumululire emirembe, emikisa, obulamu obulungi, okuweebwa, okuganja, okufuna byenkola bitereere bulungi, emirimu gyange gitereere bulungi, na kino kye ngoba bakama bange mukisumulule nkifune. Ssente ezo nga tuziteeka mu kibbo kyaffe kiri ekigenda mu ssente, ekibbo namba 2 era bwe tumala entembe zino tuziggyamu ne tuzizzaamu mulimu ki mu kibbo kyazo. Kati ssente ezo era muli mu kibbo mwe tuzitadde era zibeeramukko ekiseera. Avunaanyizibwa ku bibbo ebyo gwe tuba tulonze oba ye Ssaalongo oba Nnaalongo y'avunaanyizibwa okuggya ssente ezo mu kibbo ekyo n'aziteeka mu nsawo eno ey'abalongo era naye aziteeka mu nkola y'emu nga bwe twakoze eri ewa Sserugatta ng'amaze okumanya nti zino ze ntaddeyo ddala ddala ze tuwadde abalongo, si kuzibawa ate tukeere enkya tuzibasabe nga tetulina kyakulya. Kale ensawo eyo eterekebwa. Oluvannyuma lw'ekiseera nga wayise ekiseera, entembe ezo ez'abalongo zinnyikibwako mu lweza n'ebbombo nga mulimu ne ku mata ne zibeeramu akaseera ne zaanikibwako mu kasana ne zizzibwamu mu kibbo kyazo. Awo tuba twetangiridde obusobo abantu bwe batuusa ku baana abalongo. Buli azze n'ajja n'atuukira ku balongo n'omuwa abalongo n'ayambalamu n'azzaawo agenda okuggweerayo nti alina kye yabataddemu. Okiraba? Alina kye yabataddemu, yabaloze, yabasobezza, yabakoze biki. Munnange abalongo babakola ebintu ebyo. Kituufu bo ng'abalongo biyinza obutabatawaanya naye obusungu bwe bafuna olw'ebikolwa ebyo ate babuleeta mu ffe ne tulabira awo ng'ebye tukola bitandise okugootaana olw'okubanga bo baafuna ekyabasobezebwako. Kale kyetuva tugamba nti okwerinda si buti, ensanafu etambula egaludde, naffe tetugenda kubateeraawo balongo baffe buli omu kubatuusaako ky'ayagala. Tulina okubeera protective eri ebyaffe so si kubireka bulesaawo n'ogamba nti ndaba bajjajja balina amaanyi ensonga bagisobola. Kituufu bagisobola naye bagenda okumala oggirwanyisa nga naawe ky'olabye okikoze eki okirabye. Ndowooza ensonga eyo mukitegedde bulungi. Tugambye nti ebibbo biba 2 n'ensawo enjeru. Ekibbo ekimu kye kibeeramu entembe zino 2 ez'abalongo ezambalwa ng'osaba abalongo. Kati ne kiba nti bali abalongo abawunde abaayambazibwa abaatereezebwa bavaayo ku mukolo nga mukulu, tufiiriddwa tubabikira. Waliwo emikolo tubabikira kwegamba mu ngeri eyo nga tulina kye tubategeeza ffe bakadde baabwe, tulina kye tubasaba oba omuntu azze tumwekennenyeza ennaku z'amazeewo na buli kimu. N'olwekyo kaayambalemu ku balongo olw'obuzito bw'ensonga eyo gy'akola ki gy'alina. Awo we tubaggyirayo naye si bino byaga nti buli azze jjayo abalongo, buli azze jjayo abalongo, buli azze jjayo abalongo. Nedda, abantu balina ebigendererwa n'ebiruubirirwa ebitali birungi eri ffe n'ebyaffe. Kale olw'ensonga eyo tulina okuba abeegendereza era abagezigezi mu nsonga zaffe zino. Ndowooza mukitegedde bulungi. Kale mwongere okusubscribinga, musharinge, mulayikinge, mubeere ku mukutu twongere okuyiga ebintu ebinyuvu nga bino eby'okuba nga tusobola okusaba abaana abalongo ne battereereza bye twagala, ne tusaba bajjajjaffe ne battereereza bye twagala. N'abalala gye bali bangi mujja kgenda mubamanya mpola 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 naye ng'abo bye bibbo ebikulu ennyo bye twalisoose nabyo. Kino eky'abalongo na kiri ekya Sserugatta
ekibeeramu bajjajjaffe bonna. Kansubire nti mutegedde bulungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akuume atakuumira mpeera.